Kukuba ebituli mu bitongole ebikuuma ddembe naddala ekya poliisi, abakulu mu kitongole kino batandise okwetondera abantu olw'ensobi ze bazze bakola. Bano batuuse n'okwerumiriza nti ddala abakulu mu poliisi balina ensobi ze batuusa ku bannayuganda. Robert Mwanje alina byakuŋŋaanyiza era kabituwe. Omukulembeze w'eggwanga olunaku lw'eggulo yasinzidde mu kwogerako eri Paalamenti n'alumba ebitongole ebikuuma ddembe ebiremedde okukola obulungi emirimu gyabyo nga kw'otadde n'okwekubana n'abamenyi b'amateeka ekikumidde eggwanga ku bunkenke. Pulezidenti Yoweri Museveni olukongoolo yasinze kuteeka ku kitongole kya poliisi nti kiremeddwa okukola ekimala okulwanyisa obumenyi bw'amateeka okuli okutta, okuwamba n'okunyagulula bannayuganda. If the police are alive and they work closely with the people that are aroused in terms of vigilance, rural crime is easy to stop. Ebigambo bya Pulezidenti yandibanga yabadde ntandikwa mpya ekitongole kya poliisi okwetereza ng'olwaleero batandise okutalaga ebifo ebyenjawulo mu Kampala mu kaweefube okkendeeza obumenyi bw'amateeka. Omulungamya w'ebyobufuzi mu poliisi era avunaanyizibwa ku nkolagana ya poliisi n'omuntu wa bulijjo Hassan Kasinje era asinzidde wano neetondera bannayuganda. Kiba kikulu nnyo kubanga bwe tuvaayo ne twetonda ku ebyo ebitatambudde bulungi kiba kiraga nti we are not even ready okukyusa ebintu byaffe bye tubadde nga tatambuza bulungi. Kasinje era asinzidde wano n'akkiriza nti poliisi ezze kola ensobi ez'enjawulo era n'asuubiza abantu okwetereza mu ndanga ekitongole. Nti police administration kati gye tuyina nti it is an administration, for example, Inspector General Police, awadde buli director, awadde buli commissioner, awadde buli RPC, awadde buli DPC epeto okola omulimu gwe nga talina kyatidde. Ono okwogera bino abadde asinkanye abatuuze b'Emmengo Kisenyi ekimu ku bifo ebirimu obumenyi bw'amateeka obususse era omusangibwa abanoonyi b'obubudamu abawerako. Kasinje agamba nti enteekateeka eno yakusaasaanira ebifo eby'enjawulo. Abatuuze nabo bakozesezza omukisa kuno ne bassa abakulu ba poliisi ku nninga bwe babalumiriza nti emirundi mingi babaggyako enguzi ssaako okubakwatira obwereere ne babaggyako ensimbi. Wano bakira buli gwe banokolayo nga Kasinje amuyita yeewozeeko. Okwata abantu abakola nsembyayo kino afande. Waliwo ekirala omuntu bwe babanzibyeko akasimu kange kano oluusi mbalaba ngenze ku poliisi okuwaaba omusango banzibyeko essimu ate afande owa poliisi n'aŋŋamba ndi sookoleteeza amafuta ate nze gwe babbye. Uganda police erimu nnyo obuzibu obw'enguzi, corruption y'amaanyi. Owa Clock Tower bw'abanga yakuyisa bubi osobola okugenda Katwe police station n'oloopawa ewa DPC. Simanyi kye mugamba nti DPC w'e Katwe agamba abantu nti mugende mutulugunya abantu. Kaleeta abantu obagamba ki every morning? Sisuubira nti waliyo omusirikale oba kamanda yenna naddala ng'ali ku ddaala lya DPC abuliifinga abasirikale be nti mugende mutulugunya abantu. Ekyo tekiriiyo. Abasirikale baffe tubatendeka era tubabuliifinga okugenda okukola ekyo kibatendekebwa, to be professional. Enteekateeka eno ewomeddwamu omutwe ab'ekitongole ky'amawanga amagatte United Nations okukendeeza obuzi bw'emisango n'obutemu obususse mu ggwanga. Police have been educating the community on what violent extremism is and what radicalization is all about, and working with the community to try and come up with solutions. Bwe butuukidde olwaleero ng'obumenyi bw'amateeka mu ggwanga be baana baliwo nga kyetaagisa gavumenti okukola ennyo okuzza emitima gy'abantu. Robert Mwanje, BBS Terefayina, Gamboze. Okwo kusunulirako busunyi ku ebyo bye tukyalina okuba nga tukutuusaako, wabula nzikiriza nsooke mpumulemu ate nkomewo nabyo mu kitundu ekyo.